Infomedia yafetu kusensonga. Akati omwana wange kulu lubakula ebibuuzo ku PLE ankubira essimu ku ssaawa 2 ez'ekiro. Ate mu mulanga ngamba maama sikoze PLE. Mugamba tokoze PLE oliwa nga ngamba neno gyendi sikola ki simanyiyo. Nga mugamba tomanyiyo nga ngamba ye maama akukubidde ndi wano kuba chapati yampadde ne ku simu naye tobakubira konze lwaki. Maziga gampita mugamba director omwana wange aliwa mwana ngamba takoze PLE lwaki nga director ali okangamba kakana mwana aba takoze PLE anakola omwaka omulala nawulira bubi bamugalira nga bamujje mu line y'ebibuuzo bamugalira ku ssaawa ezo ne bamuyingiza mu kaluumu banne bo ne bagenda bakola ebibuuzo ye ne bamuleka omwo batutuusizaamu index number tebatugamba de tugenda kukolera era ne mox twazikolera ku Luwafu reformed twali tumanya we tugenda otuulira we twagendayo kola olunaku lwe bali batwala ne tuuka ku Luwafu ne batulinyisa taxi ne batwala paka Mukono. Ku ssomero lyammwe Little Wanda lina center number. Mwe babo bansonga lwaki mwabaana temwatuula ku ssomero okwo? Tebatu sente nozinoonya waggulu ne wansi oba oli abo bamugobe noonya sobula omwana w'okubanga atula kyokka olina gamba sorry. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Batuko omujja ne mulayini nga tewali amukola ki asobola namwogerera wabula ne batwala ne basuula bo bali eno okusingira ddala okunyiza nti n'okubakubira essimu okutegeera nti omwana wange teyatudde ebibuuzo nze nabakubira kati singa omwana wange teyafuna gwasaba owa chapati n'akuba essimu sitegeeza baali bakumuzanga ebibuuzo biwedde. Kwasi before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako ate nate muzzukulu wa Kabajja gyosinzidde okubeera ng'otulaba ate tukwaniriza mu puroguramu yaffe eno kunoonya mazima obwenkanya n'okubeera nga tuzibula abantu amaaso bintu bingi ebikolebwa abazadde ne basigala nga bakaaba nga tebafunye bwenkanya. Saawa zino oyinza okugamba nti saawa zino tuvuddeyo ku nsonga eno ey'omwana wa P7 kyekigenda okukyusa kino nno kiyinza okukyusa gwali eyo oba n'okubeera nga kikyusaako ku ministry ey'ebyenjigiriza okuwira omulanga guno n'okubaako amateeka agabagibwawo bano okukangavvula abo abenyigira mu bikolwa nga bino. Wano we tuli ne Kayemba Calvin wamu ne mami we yatukubiddeko ku kasimu nga alina okwemulugunya okuva ku ssomero Kayemba gy'abadde asomera ne bayita Little Wonders. Little Wonders lino lisangibwa side za Salama side za Salama ku Badongo lisangibwa nga maama ona alina okwemulugunya nti yatwalayo omwana asomeddeyo batuuse okutuula ebibuuzo Kayemba ono tatudde bibuuzo. Lwaki tayatudde bibuuzo? Lwaki Kayemba yabaddeko mu kkomera
nze naawe sembeza akatebe oluze emboozi nomutwera ku magezi wano ngenda kukoowoola ministry y'ebyenjigiriza n'abagitwala wamu n'abagikulira wamu n'abagikolamu ensonga eno yammwe atera mugitunulemu batuteekamu akasente mu puroguramu eno bannaffe abaziwa and sons bagamba nti gwe wenna anoonya beddings batuukirirawo ku Mukwana Arcade balina buli kalonda yenna owa beddings ku Mukwana Arcade wabasangibwa wamu ne bannaffe abakwera kanana abo mouthwash bagamba nti gwe wenna atawanyizibwa n'endwadde ey'akamwa akamwa kavaamu tusaayisayi ng'osenya amannyo akamwa kavaamu akasu akafu nga oyogera senyesa kanana abo mouthwash bo bagamba nti osobola okukasanga kanana kano Dwaga shops ezikuli okumpi n'ezi pharmacy zonna bunana buno bubeerayo genda okeefunire wejjanjaba endwadde ey'akamwa nze muzzukulu wa Kabajja abazadde abaweredde abaana paka mu P7 abatudde P7 mwebale kukolera omwana si kyangu naye ate osanga omuzadde nga maama Calvin yuno ng'ali mu kukaaba naffe tusalawo okubeera nga tumukwatirako tukabire wamu tumanye omulanga gwe gunaatuukayo gyekikwatako. Mama Calvin obulamu buli butya? Obulamu si bulungi ssebo. Ogamba otya ssebo? Ndi bulungi nga walaba n'ebizibu? Ebizibu byonna nalaba nabyo. Calvin oli otya? Toli bulungi kitega. Tusookere ne maama. Maama embeera eno gye tuzzeeko tebali kumala budde etuukawo etya? Embeera tuuka ntwala omwana wange ku Rwandazi era gy'abadde asomera. Kaakati omwana wange kulu lubakula ebibuuzo ku PLE ankubira essimu ku ssaawa 2 ez'ekiro aŋŋamba ate mu mulanga ŋŋamba maama sikoze PLE. Mugamba tukoze PLE oliwa nga ŋŋamba neno gyendi sikola ki simanyiiyo nga mugamba tumanyiiyo nga ŋŋamba ye maama nkukubidde ndi wano kuba capati yampadde ne ku ssimu naye tobakubira konze lwaki ng'agamba bagenda kunkuba. Munaye nga mugamba va ku ssimu nga nsituka nga nkwata essimu nga nkubira head teacher wali Rwandazi nga mugamba teacher Penina omwana nga ngamba takoze bibuuzo lwaki teacher Penina nga nziramu nga ngamba ngenda kukubira lindako wete dakika nga 5 takuba nkubira director Mr. Tumusimye mugamba director omwana nga ngamba takoze bibuuzo lwaki director naye ngamba agenda kuddamu akole ki akubire mumikiza ke dakika nga 10 tebakola ki tebakuba kwata wa boda njirinnya ngendayo ku ssomero tuuka ku ssomero mbakubira mbaga bannaye ndi wano omwana wange takoze bibuuzo lwaki director nga bangamba beerawo ku ssomero tujje ngambeera tumutyawo ku ssomero bo baali waka bandi awo nga bazze olwabalabako maziga gampitamu ngamba director omwana wange aliwa omwana ngamba takoze PLE lwaki nga director alyoka ngamba kakana omwana aba takoze PLE anaakola omwaka omulala naawulira bubi era nabwatuka nenkaaba nnyonnyo nembagamba omwana senga abadde wammwe ddala omwana gwe nabawa nembagamba omwana wange aliwa omusomesa omwana lisooka ngamba ku Vegas konze Vegas yewa nga bangamba kakana mama Calvin katugwe nembagamba omwana wange namuleeta wano era omwana wange mwagala wano munange nga nfuluma ngenda nkaaba waliwo abakyala nga ntambula nkaaba nga bagamba tula mu mmotoka tugende tukulaba omwana wo gyali nembagamba omwana wange saagamu njagala weno we namuleeta era we mwagala munange nga nfuluma ngenda nkaaba nga ntuuka wali eri nga nkubira ku kyama nga ngamba genda ku poliisi kati bo nga bali n'emmotoka bajja banvaako emabega nga bagamba nnyabo tuula tugende tukime omwana wo gyali ba director ne mukyala we nga mbagamba njagala mwana wange wa Rwandazi era kino nkola ki nsula naye kubanga takoze eki bibuuzo munange bwe bangamba ngende ku poliisi nga ngenda ku poliisi yaffe bali ku nsambu onsambu we natuukayo mbannyonnyola nga bangamba bakola mu bya UNEB bali Katwe aninnya nga ngenda ku poliisi Katwe natuuka ku poliisi Katwe zaali ssaawa awo nga zigenze nga mu 4 basaasaana abalala bannyuka naye nga nfunawo abannyamba nga mbannyonnyolamu ensonga zange waliwo omwami nga ngamba tulinde side nga side ajja side bwatuuka nga munnyonnyola ng'agamba abo mugende mubakole ki mubaleete katikati era twajja ne 99 tugenda otutuuka awo nga tebaliiwo tubakubira essimu nga bagamba bagenze mukono
kukima mwana mukono ekasawo gye batwala omwana wange kijabakolera ebibuuzo kyokka gwe nateeka wano kati ngamba gambe mukono mukimyeyo kintu gye tugenza okukima omwana ngambaga omwana wange aliwa nga bamumpa nga muyita Calvin nga ngamba wanji mama kawonzo ngali nayo nabo bagenze bamujeeyo bamuleeta nga ngamba bali mukono sawa ngaawo 5 6 nga nziramu ngamba kubira nga bannaye muliwa nga bangamba tutuno tujja tusimbula mukono ziwera 6 7 nga bangamba bali nziramu bakubira nga bangamba bali Wandegeya ngamba kama muli Wandegeya nga bangamba ngamba gamaze kusomero nvuddeyo director yanziramu na ngamba ate batugambe olese police nembaga mubadde mwagala nkoleshi ngamba linda nga nzirayo wali eri kaduka kange wenkola ngamba ga mwana nge mumuleeta ntudde wano kuduka mbalinze ziwera saa nga musamuziramu bakubira nga bangamba side atuyise katwe bwe batuuka ekatwe batuukawo ekatwe omwana wange bamusula bamulekaawo ekatwe nanze sigala eno ngamba linda nga banga tusimbula tujja banzirawo kunkubira essimu ku saa 8 nga bangamba omwana wo jangu omukimene ekatwe nembagamba mukime ekatwe zino sawa mmeka ali nkomewo ne wane waka era bakubira 8 gwa kiro 8 gwa kiro ngolo bamutusiza ku police era we yasula ngaze mbera muno sebaka kitufu sebaka kati nabukereza nkukula ku saa 8 bakuyata wagendayo sagenda kuba nali sina mizi ntwala eno okuveno sawa 8 saa 8 ogwekiro okuveno mwana wange wali eringa te bana ba kumushima bweba nkunyonyode bweba nga bamunyingiza mu bibuzo watagira bibuzo kati bukutuuka mu line erije bamutwala ikasawa nga tebanatuuka muleta nga omwana wange kusawa 2 we yankubirira nga mama batakoze bibuzo naye bamugalira nga bamuje mu line y'ebibuzo bamugalira kusawa ezo ne bamuyingiza mu kalumu banne bone bagenda bakola ebibuzo ye ne bamulikomo bamugulira sawa 2 ezaddi ezekiro olwali okankubira essimu naye nga wali yabagamba nga bamwe kusimu nga tebakola ki tebamukkiriza asoka toboyera Calvin kyali kitya mama kano kamumpere ku wakati. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Calvin, kyali kitya ova otya ku Little Wonders paka emukono ekasawo? Fe batutuusizaamu index number tebatugamba de tugenda kukolera era ne mox twazikolera ku Luwafu Reformed twali tumanya we tugenda otuulira we twagendayo kola olunaku lwe bali batwala ne tuuka ku Luwafu ne batulinyisa taxi ne batwala paka mukono ekasawo. Mox mwazikolera ku Luwafu? Mwali bameka? Bana. Ku ssomero lyammwe Little Wonder lina center number? Mwe babo bansonga lwaki mwabana temwatuula ku ssomero okwo? Tebatuula. So kati ku Yonebo Mox mwazituula ku Luwafu Yonebo lwatuuka nga bagamba bati? Fe batugamba bagenda tutwalira gye tugenda kulira ne basooka ne batwala ku Luwafu. Waliwo omusajja eyatulimisa taxi ne tugenda paka mukono. We twatuuka eyo ne tubeerayo nga wiiki emu olunaku lw'ebibuuzo ne lutuuka ne tugendayo ku makya ne tugenda watusimbya layini ne batandika okugaba bukaadi ne babuuza bane atafunye n'empanika omukono.
ne bambuza index number yange ne mbagamba eri 142 ne bagamba bo bakoma ku 141 kati nga ne bakebera mu katabo oba mwendi ne bakebera mu nga kafaananyi kange mwekali naye ng'erinnya si ly'eddyo ne bagamba mbu akafaananyi kangu okukyusa okusinga erinnya mbu erinnya si lyangu lya kukyusa era nze ne baŋŋamba ngende nze sigenda kukola ng'olwani akugamba waliyo chief invigilator wekusomera eryo Kasawo somero bayita batya bali bayita batya simanyi linnya mwagendayo obugenzi amugenzi okutuulirayo olwo bagamba nti ku index number bakoma ku 41 gweyiye eri 42 yali 142 nanti ya 142 nga bo bakoma ku 141 so bino babigamba nga muli mu layini ya bibuuzo kyekyaddakaawo kati ngaaliyo omwana nga ye erinnya lye kweriri naye nga kafaananyi tekaliiko mu kitabo nga kuliko linnya lyokka nze ne baŋŋamba mbu akafaananyi kangu kakukyusa era nze ne banzija kuba ye muzadde we yaliwo ne basooka ne boogera n'oyo invigilator n'aba n'atugamba mbu akafaananyi kangu kakukyusa nze ne bantwala ne banteeka mu kyaki nembeera eyo paka ku ssaawa 10 nga banzikiriza kufuka kukka ne mbagamba bampe nkubire muzadde wange ne bagaana kati bwe bakubira maama nga takwata ssimu maama n'addamu n'abakubira kati nga nze ndi munda naye nawulira tica n'agamba nti muzadde w'omwana akubye we n'addamu okujja omugamba nkube ku ssimu teyaŋŋamba oba muzadde wange akubye ne mbagamba njagala kubira muzadde wange ne mbagamba sigenda kulya mmere nga sisoose kubira muzadde wange ne banemera kulya emmere nywa amazzi neŋŋaana ne bagamba mbu we naalya emmere nenywa n'amazzi nja kukubira ku ssomero nga tuvudde era ku ssomero twavayo ku saa 10 ne tugenda eri tica nambeezaawo nabeeraawo neyefuula nti ali mu calculatinga ssente paka saawa wezaawera awo emu nga zigenda mu 2 ne mugamba omutwe gunnuma n'agenda nangulira eddagala naŋŋamba nzireyo mu ddoomu neebake kubanga yali aŋŋambye ngu muzadde wange yamukubidde edda ali mu kujja ne mugamba njagala sooka kkakasa n'agamba tugenda kukuba ssimu ne mugamba njagala kukuba ssimu n'agamba tugenda kukuba ssimu genda mu ddoomu weebake ne neefuula nga genda mu ddoomu negenda eri okufuna ekyokulya nengula Rolex nensaba omusajja wa Rolex essimu nenkubira maama ku baana abasomesa bonna abali eyo waliwo omuntu gwali omanyiiko bonna baali bapya maama gwe wategeerako nti mutabani wagenda tuwira Kasawo naye essomero teryakugambako era singa baali bagenda Kasawo omwana wange teyandigenze kati nnyo waliwo kimanyi nti agenda nti agenda tuwulira Mukono Kasawo kuba singa nali manyi nti Mukono Kasawo ssomero nandibadde omwana wange mujjayo nze ndiwe Mukono naye lwaki omwana wange ze saamutwala eyo ate bo bamutwale ate ne basindika abaana wadde basindikirako omuntu batuuka omujja ne mulayini nga tewali amukolaki asobola namwogerera wabula ne batwala ne basuula eyo bo bali eno okusingira ddala okunnyiza nti n'okubakubira essimu okutegeera nti omwana wange teyatudde ebibuuzo nze nabakubira kati singa omwana wange teyafuna gwasaba owa capati n'akuba essimu sitegeeza baali bakumuza nga ebibuuzo biwedde ekitegeeza wamugjayo nga bakola olunaku lumu bwe baakola ku olwo bwe ntuuka ku ssomero nga nkubidde naga teyakoze PLE ne ngenda ku ssomero ne mbagamba omwana wange aliwa olwo bwe bamukima ekiro kugaye bamutuusa kiro ssaawa 8 ne bamusuuza ku poliisi bo ne bakomawo ne beebaka so okuva lwe mwagenda ku poliisi mwaddayoko era leero gye mbadde nva kuba nagenda ne bakola statement kati ronkeddeyo ku makya nga mbagamba omusango gwange guli ku ki ne mbagamba omusango gwange njagala gutwale wa state mu kooti kitegeera kuba bo banziramu bwe baba batuma abantu mugambe omwana anaddamu n'asoma omwaka ogujja tujja muweerera ne mbabuuza omwana wange nabagamba sirina ssente zimuweerera bano ab'essomero bo tebagambako nti waliwo ensobi yonna
ugambe nze nabagamba nti omwana wange teyatudde nga tebakimanyi bo basuula eri ne baleka eyo kuweza essaawa ebbiri lwe bategeera nti omwana wange teyakoze ebibuuzo nga nze mmaze kugendayo. Baali bagezezzaako okuva luli kuba ogambye nti bamuleeta ono namuteeka ku poliisi. Yes, ne tugenda ku poliisi ne tutuukayo omwami ne bamukubira oyo director. Twabeera ku poliisi kwolwo enkeera paka ssaawa 10 ne tumulinda ng'awoza ali ku UNEB. Ali ku UNEB era nze saamulabako paka we twatambula ne tuvaayo. Ate yo omukyala gwabadde ogamba administrator ye yajjawo ku poliisi. Nze saamulaba ku poliisi kubanga saidi yali agambye bagende babakwate naye ndowooza bo bagendemu ne bwe batuukayo babawaayo ssente oba bakola ki bavaayo ovyo kitegeera ne batuukayo ne babadde ne bavaayo. Okuva olwo tebakukubiranga abakulu b'essomero ogamba nti batwogere? Bakunkubira okwogera? Nze tebankubira wabula waliwo omwami mutabani wa chairman bwe nawulira nga bagamba mbu bamubuuza mbu ani ayinza okwogera n'oyo omukyala oyo omwana gye asomere bwereere kugambe ekikwetu kinuma kina engeri gye mpuliramu ye alaba ng'omwana wange nti ajja kuddamu asome omwaka ogujja ye alaba kyekizibu ennyo tamanyi tokya gy'alina ono gwolaba okulya emmere bwakwegayirira ekiro agugumuka ye Piero iwe era bukaseera abuuza maama naddamu bantwala ddi okukola ebibuuzo walezeeko ku ssomero gye watwala omwana waliwo ku leedi bikoze bitya? Little Wonders. Nagendayo omukyala nga ngamba musonyiwe just bwe yagamba mubasonyiwe n'addamu n'asoma omwaka ogujja. Nagenda by the way newa RDC kwolwo wetuva ku poliisi era naye n'atusindika assistant we ne tujjawo ku ssomero era nga ye agamba ensobi zaabaawo naye maama omwana ono atusonyiwe anaddemu omwaka ogujja n'asoma bo tebagitegeera tebagimanyi nagimanyi. Babeerawo ddi ku ssomero awo kuba twabadde tubalumbamuko ndowooza oba nkya obudde bugenze babeerawo buli lunaku? Babeerawo kuba abaana abalala babadde bakyasoma anti kati obudde bugenze. Bogaga nti tusonyiwe? Mbasonyiwe naye manyi kyekitegeeza nsiriikirira ne bwe nti nempuliranga era namubuuza omukyala ne mugamba njaga weeteeke mu tuluba lyange omwana ono singa abaddewo. Anyway, Quest B4 Media tugusa ensonga nga tugenda kukwatagana tugendeyo ku ssomero kitundu kyaffe kigenda okujja tugendeyoko ku ssomero eno ne Calvin nawe maama tubatunule mu maaso batubulire ensobi yava ku ki omwana essomero lino lirina center number kijja kitwa kubanga essomero bwelibanga lirina center number ate ng'omwana wabadde asomera lwaki si we yatuulira mooko n'azikolera simanya luwafu UNEB abadde alinamukolera kasawo kiki ekyaviiriddeko omwana ono okubeera nga teyatudde ebibuuzo bya Piero ye kiki ekyavaako okubeera nga mooko bamukolera luwafu? So twagala explanation eri Madam Headmistress w'essomero Madam Penina Headmistress w'essomero Little Wonders wamu ne Director Mr. Tumusime wa Director w'essomero Little Wonders. So era kitundu kyaffe ekyokubiri ekigenda okujja tugenda kubanga tugendayo andi wano we tugenda okwowera ministry ey'ebyenjigiriza nti ensobi zino wezibanga zikolebwa omwana ono agenda kunnyonnyolwa atya oba omuzadde ye abazadde bo bagenda kunnyonnyolwa batya ye kiki nteekateeka kyeriwo okusangula amaziga ga maama ono oba ag'omwana kubanga nsuubira nti emyaka mumala emyaka 7 nga mwetegekera ebibuuzo bino bya Piero ensobi ekolebwa etya
mumala emyezi nga mugamba simanga mba index number nemukola biki byonna ogamba otya nti ate ensobi yakolebwa era no teyali nsobi gwe kata atula bibuuzo kubeki wabanga waliwo bibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa wabeera nga yekka ataatula bibuuzo sigamba nti bamukutte mu kibuuzo ng'akoppa kubanga webakukwata mu kibuuzo ng'okoppa basobola okufulumya era awo omusango gubeera gwa mwana naye question mark eri nti kiki ekyaliwo ministry ensonga zino simanyi mugenda kubeera nga muzitunulamu mutya maama ono afunye atya obwenkanya tunoonya bwenkanya tugenda kukoowoola minisita nga simenye oba bagikulira oba bagikolamu n'akwasaganya ku nsonga z'abaana omwana ono yeetaaga okubudaabudibwa kuba wabanga maze emyaka gyonna ng'asoma era ng'amanyi nti ennaku z'omwezi bwezi zigenda kutuula PLA ne bamuzunza gye bamuzunziza n'atuuka eyo ne bamugja mu layini omanyi wekiwulikika ng'omwana agibwa mu layini nga banne bayingira bagenda okukolera ebibuuzo manyi wekiwulikika nga bakusibidde mu luumu nga banne bali mu kukola bibuuzo manyi wekiwulikika nga bamaze ebibuuzo naawe ne bakugjayo ne bagamba nti genda mu ddoomu weebaka naye nga oli ne banno bakoze ebibuuzo gwe tokoze kyokka nga wasaba essimu ya maama mumpe mukubire ne bagimumma ekituufu kyekiruwa tugendagendako ku ssomero lino tulabe era tusaba kubonabonala puroguramu eno tusaba kutuwa ku magezi ag'enjawulo maama ono agenda kikola atya puroguramu zinga zino zeerabibwa abantu ab'enjawulo mu bitiibwa bammwe mu ofiisi zammwe akikoze atya maama mu mbeera gy'alimu mumulaba naye agenzeko ku poliisi atambuddeko agezezzaako tannafuna bwenkanya obwenkanya asazeewo ajje ku SB4 media olaba nga asobola okufunako obwenkanya so mwemwe mwenna abali alaba puroguramu eno oyinza okuba nga oli mu ministry y'ebyenjigiriza nga olaba puroguramu eno olaba simu zaffe ziri ku sikuriini okwo twetaaga maama ono ajje ewa minisita akwasaganya ensonga z'ebyenjigiriza bamunnyonnyole ensonga zino so ajje maama Kataaka omunnyonnyole first lady amunnyonnyole kuba ensonga zino ministry yo ebyenjigiriza bino bibyo so naffe tunaasanyuka nga tukulabyeko nga owulidde okusaba kwaffe mwenna bekikwatako Mr. Muyingo naye mbadde nkwerabidde mwenna tunasooka nga tukulabyeko nga owulidde ensonga ya maama ono naye nga tetunatuuka obwo tugenda sobola ku ssomero lino tulabe ekituufu maama obaka bwosobola okuwa abakwasaganya ebyenjigiriza bano mbagamba lwaki amasomero gano bagawa center number nga tegannatuusa kutuuza baana kuba gw'otwala omwana yo ku ssomero ng'omanyi waalina okukola ki okutuulira lwaki baba bamuwa center number ssomero ng'eryo bwerityo omwana n'atuuka okutuuka ku bibuuzo ng'agenda kukola nga tomanyanga nti taliiyo mu UNEB nga te registration bamutusaba ku first term kitegeera naye omwana n'atuuka ne ku lunaku luli nga temumanyi kitagenda kukola ate nga moko yazikola wabula ne bavayo ne bagamba sorry liyale nawulira nga nfa nga nzirika ne bwenkirowooza bulowooza bwentupulira nfa pulira nfa moko yewa mukola bulungi Calvin moko mwakola bulungi ne mumalako nebata kunnyonnyola banne bonna we bajja we baali bagenda okutula baalinga 10 bamusanga wayingira buyingizi tomanyi kyawulira mwenda naye nga muno omugamba sorry
sente n'ozinoonya waggulu ne wansi oba oli abo bamugobe n'onoonya sobula omwana we okuba nga atula kyokka olina gamba sorry. Anange Uganda yaffe ekituufu. So byebyo kwesi bifa media tugera kulemera ku nsonga eno andi tetumanyi poliisi y'e Katwe ensonga zino zibanga weziri nti poliisi y'e Katwe ensonga zino zibanga gye ziri mukozeewo ki okubeera nga mulwanirira maama ono ne Calvin ono simanyi wabanga kati wayisewo wiiki teweze wabanga wayisewo wiiki namba waliwo omuzannyo awo so tugenda kusaba nti bwetuba tuzzeeko ku poliisi mutuweeko information ekituufu ekibanga kituufu ensonga zino muzimanyiiko mutubuulire maama wano mumuyambye mutya essomero lino lirina okukangavvulwa andi ekyebuuzibwa ene tujja bimanyira ku ssomero bino maama obubaka obusembayo nkubira buli gwe kikwatako buli muntu yenna mu kiti kye naddala mukyala ow'ebyenjigiriza nkusaba onnyambe ku mulanga guno naye omwana wange nange kennyini tuwulira bubi embeera gye tulimu sinungi n'akamu. Quest before media tugusa ensonga kitundu kyaffe ekyokubiri mu kirindiriro tugenda kubanga tukyalako ku ssomero lino eno tulabe abakulu abalitwala director administrator wamu n'abalitwala abasomesa batubulire ensonga zino ku lwaki kiri bwe kityo ku lwaki kyakolebwa bwe kityo kulaba nga Calvin teyatuula bigezo bye ebya PLE eby'ekyomusanvu emyaka gimufudde ettogge maama abadde akeranga ku makya okukazana okunoonya ka school fees ali mu maziga ng'omuzadde ali eyo nga wali oweereddeko ku mwana maama ono kyayitamu osobola okuba nga okitegeera naawe omwana ali eyo nga wali osomyeko osobola okubuulira bulomi Calvin balina ku mutima olaba osigala boti mu kiraasi nolaba nga banno basenvudde bageze mu kiraasi endala gwe n'osigala mu kiraasi kati ate teebereza bwasomanga nabo nga bali mu secondary bw'ate ng'okyali mu primary mumugenda okwetamya abaana okusoma abasomesa ne ministry nti wekibanga kituufu bino byaliyo poliisi omusango guno gye gwawaabibwa mufuddeyo mutya okutwala bino ebintu paka mu ministry mugenda kwetamu abaana okusoma weesange ng'omwana ono omutima gw'okusoma gumuweddemu be bano abaana bagenda okututulugunya enkya ng'alina ekinyiizo ku mutima so emijiji gino tubeere nga tugirwanirira n'abazadde tubaliwinge amaanyi gaabwe kuba ye maama abadde abala nti guno omwaka primary agimaze nga ye abala mwaka guno primary agimaze next year nga alina kusonda za secondary naye kakati ekibalo kye kyonna kyonna kifudde mbadde nsaba bambi ensonga eno ebeere ennambulukufu mbadde nsaba ensonga eno ebeere ennambulukufu andi maama ono afune obwenkanya tusaba busabi ate siko muveeyo mututangaaze Calvin obaka kiba osobola okuweereza badde nsaba buli omu gwe kikwata akanyambe tusaba buyambi muzadde wange amaze emyaka mingi nga mpeerera naye mbadde nsaba kiba kikyasoboka bampe ebibuuzo era nkuule nange saagala kuddamu kiraasi katusabe obubaka buno bunaba butuuse mu byenjigiriza ensonga ebanagitunulamu nze muzukulu wa Kabajja Quest before media tugusa ensonga bannaffe aba RMFI bagamba nti gwe wena wenna ali mu US ali mu Canada ali mu UK nga walagadde okuba nga osindika akasente wano e Uganda kayinza okuba nga ka bizinesi kayinza okuba nga buyambi
ziyinza okuba nga school fees z'abaana babujjanjabi kozesa bannaffe aba Remify bagamba nti basindika ssente ati zero cost nti tebakusala gwe asindika ate naawe okasita okozesa promo code ya SB4 waliwo percentage gy'ofuna obeera nga osindika ssente nga nnyingiko nga zisuka mu $10 oba 10 bagamba nti ofunako percentage kozesa Remify wamu ne bannaffe bakolera kannana abo mouthwash bagamba nti gwe wenna nga oli eyo atawanyisa n'endwadde ez'akamwa akamwa kano kavamu akaswa akafu bw'osenya amannyo gavamu otusaayisaayi otekayo ekikunywa ekinyogogoga ekyokya amannyo gano gakuluma gakunyenyeera senyesa kannana abo mouthwash kasangibwawo mu drug shops ezikuli okumpi nezi pharmacy maama kino kyaffe ekiddako tugenda kulumba ku ssomero tokoowa oba oli awo kino kiyinza okuyamba ne ku bazadde abali eyo kimanya abazadde bangi babakola ebintu nga bino naye oba oli abeeyo mu byalo so gwe onanda ngaomuzadde ng'ogudde mu nsonga nga zino nofuna obuzibu nga buno tukubireko newolibeera wa tujja kujja ffe tekikwetagisa tuwa mafuta otuba nga tukyali balamu nga SB4 media team tubanga tukyali balamu tujja kugezaako okuyamba ate ffe tetujja kukwata ssente nkalu zikuwa tetuliba poliisi netugenda kukwata empingu tuzisibe ku oba edmansito oba ki naye ffe tusaasanya information mu kusaasanya information eno tomanya bekikwatako information kasite batuukako tujja okujja obuyambi so wewe nawe nange omuzadde oli eyo ng'olina buzibu nga bwebiti mujje mu mawulire beebo ab'amawulire oyinza obutasobola kufuna SB4 naye munoonye ku social media era mama tweyanzizza nnyo kubanga osobodde okutunoonya n'otufuna kati naffe katukuyambeko kino kyetusobola katusaasanya information eno etuke ku bakulu abo era tugenda kukwatagana tugendeyo ku ssomero nze muzukulu wa Kabajja ku SB4 media tugusa ensonga tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulumbye ku ssomero lino batubuulire ekituufu. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.